Nangaba kusibudde naye bwera gantu ozadde omwana muwala era gantu ozadde omulamu ogwali omusulu katigwo masira ogwali omusulu katigwo masira akonyiza nnyo omulungi aturaba nze nasaliyo programu ebintu bizibu nga bulijjo kale olunaku olwaleero sigenda kulwisaayo mpetedde omwana muwala omuyimbi Aida Mugo. Ono omukyala muyimbi nno oba kyali mu The New Eagles simanyi ajja kuba tubuulira naye nga tumuleese okusinziira oba abantu beebuuza nnyo nga tuva ku mboozi ya Jovan Luzinda ng'agamba nti mwe bizibuze byendabye ng'omwana omulenzi bizibu. Time yatuuka nga nkubye mboseera leeta abantu bangi naye nga omanyi ebirungi bijja n'ebibi. Mu bulamu bakusindikiranga ekintu ekyane batakusindikira magini. Wali okeddeko ku makya ebintu ne bikozesa nga mulata biraba notuuka okubanga wansi ng'owulira omuliro nga ne bw'okwatako bw'oti owulira omuliro nga gwe gukwota. Anti natuuka ekiseera ne ŋŋamba kati nzikiriza nfe. Olwo nga naguze obutwa bwange naguze ddayi zonna n'omukacupa kanene akatono bwe kati abeera nga amazzi. Ne nkasumulula nga Mukama kino ensi kyenjagaliza. Nze yese teryanzise naye yenna abadde mu mbeera eno ne bw'onajja ku mulamu ogenda kutuga ate mbatandikirawo kati nga akamala okutu. Nabeera mu The New Eagles nga ndi mu bulamu obubi ennyo. Gomanyi okuba ng'ovuga emmotoka ekino ekikola nnyo kiri ku gaali. Teri bulabe businga kuba bubi nga mukwano ogwakuliwa. Teri bulabe businga kuba bubi nga muntu akusekera. Ate abantu ababi tebaba na nsonga lwaki bakukolako. Tebagirina. Ate kye nategeera abantu abalungi babonaabona nnyo. Kati ate bano ba Aida Mugo simanyi baani abo bo simanyi ki simanyi byabwe. Kale n'abantu bongera okwebuuza nti bano abaana abawala ddala abayingidde mu bino ebintu by'okuyimba ekintu bakikwasaganya batya bamalako batya yabaffe obulamu bwe mubasuubiriza okuba nti babubeeramu bo nga tebulina bizibu olowooza ekyo kisoboka. Tusuubira nti nabo ng'abantu ebizibu by'oyitamu nabo babiyitamu naye mwagadde oba twagala okutegeera omukyalo ono ng'ayingira okuyimba olugendo lwe olw'okuyimba ng'ayingidde nakakati ng'akyalimu lwali lutya era luli lutya. Mabegako nnyo twamulaba ng'afunye akabenje yali atambula n'omuntu omu kale ndowooza fans ne bawulira nga kyabakwatako nnyo atuuseewa n'obukosefu n'ebiringa ebyo ye program gy'ogenda okulaba olunaku olwaleero era essaawa eno yennyini nsaba okwaniriza nnyabo nsanyusa okulaba. Nange neesiimye basanga amanya nze Aida Mugo ndi muyimbi nkyaliyo mu The New Eagles adde okyebuuza gyendi sinnavaayo era bwe navaayo mujja kumanya naye nga nkyaliyo sinnafuna nyonyonyo mbeere nzijayo nkyaliyo. Nsaba tutandikirawo gwe New Eagles wagiyingira otya? New Eagles twagiyingira nayita mu auditions engerawo ebyali byonna emitendera gyonna tugenda n'empangula. Wali omu kwabo gwe omujiji gwa Jovan Luzinda oba mwe mwali walala? Nali omu kwabo. Wali omu kwabo? Nali omu wakubayita mu auditions. Tayitako mu kadinisa nti bannayitawo banna basanga mu kkubo nali mu auditions. Wali mu auditions. Ne tuyimba bagwa naffe abawangula ne tuwangula. Luyimba ki lwe wayimba gwe olwakwanguza? Oluyimba olwakwanguza ku final. Oluyimba olwo teluli recorded telumanyiddwa wantu wonna wabula lwali lwa mukyala Irene Namatovu. Kakati tugenda otuuka ng'oluyimba olwo yalugula naye nga tagenda dduyimba lwamunyumira n'alugula. Kati bwe yalugula ebigambo ebyalulimu ate nga tagenda dduyimba ndowooza yalunyumirwa nga tannabadde wetegereza nnyo. Kati ngenda okujja n'aŋŋamba omanyi Aida yimba luno oluyimba ku final.
era ne practicing oluyimba. So tuyimire oluyimba. Imba nendukwata kyokka terwa recordingibwa era tewali aluyimba. Era ndowooza bwenjagala Mami Irene ndowooza bwenjagala ndu recording. Luyimba lugamba ogenda ogamba abantu nti gwe wankyawo olimba weeyogerera oli wa mimwajo era bw'oliko oŋŋamba olobera mu ddiirwa babitegeera bo ne bakutema ennamba ngalo zo z'amasanda ssente totanga okirako gwe baazituma gamba outingi neweebuzaabuza wekwata ku mukono tutambule oddamu nti nswala nga kisi ne hagingi tolina ky'omanyi wayinga amaalo. Oluyimba nalwagala naye ne baŋŋaana odurecording olw'ensonga twali twakajja nga ndi muto nga tuli bato kati nga tewali asaafiitinga mu luyimba olwo kuluggyayo saawa eyo so kati nsobola oddufulumya kuba okutegeera kuba kati nkuze bwe nali lulisi bwendi kati nti ensaawa odduyimba n'omuntu n'akitegeera so lwelo oluyimba lwe nayimba ku final muntandikwa eri nayimbayo waliwo oluyimba lwa mukyala Mariam Dagire nenyimba ku lwa mukyala Catherine Kusaasira bwentyo netujja nga tuyitaawo. Okay, so auditions ezakuyisa bubi? Ezampisa bubi kuba bampa train omulungi nti bwe twali mu auditions ne batugenda nga batugaba groups mwembere ne gundi mwe kati nze ne bampa mwami yawe Eddie yawe nabeera nga ye trainer wange era ku final wezaatuukanga saakaluubirizibwa nnyo olw'ensonga nalina trainer omulungi. True. Okay, so oyingira mu New Eagles recording ddi akayimba ko akasooka? Akayimba akasooka nakarecordinga 2017. Yeah. Narecordingira Ntwala. Kuba we Mutwala, it's a nice womanyi Ntwala woyagala wonna tuli babiri munsi y'omukwano teri yatuvuganya nirabanga kawundo abalala mbalaba beesulise kati Ntwala nzuno Ntwala akayimba kali kasufu nasookera bakampa oluvannyuma lw'okumala ebbanga nga ndi mu Eagles naye nga sirina luyimba linako eyo ebyo mbiwulira kala binyumya owulira biwulire katuseetule nzengirina mu bujjuvu emboozi y'okubeerawo nga mukola nga bakusasula ogenda ku shows era olinnya ku stage n'oyimba n'omala emyaka nga tolina luyimba lulwo naye nga mwoli wamala myaka emeka gyali meka gwe kati bala twayingira New Eagles 2014 kiki 14 15 16 17 4 years nga sirina luyimba naye ngambakinga nga tuzina amazina Mami Irene yaleetera oluyimba lwa kujaagaana ffe twazinanga nze Namiro, Grace Khan, Sasha Brighton, Caritas Carrier. Ffe bazinyi bannakinku yatondaba wano ng'owenyera muzibu nnyo mu mazina Abaganda naye nti twakikolanga twagala twalinga tukyagala ffe twakolanga nga baluganda nga tuli family kati kyonna nga kyetukola nga tewaliiwo na complaining nti bannange ye banna tukikola tukinyumirwa olw'ensonga baali batugroominga nga tuli family emu ng'oli kyonna kyabaakoze kiboogu era oli bw'aleeta oluyimba lwe ffenna tumala dduwuliramu netuwulira wano wabulawo kino bwe bityo netugenda mu rehearsals neturehearsinga oluyimba nakola netukola byonna buli muntu ng'ayagaliza munne so oluyimba ebbanga eryo bakinze okoze otya time netuuka muzeeyi nangulira olwo oluyimba kuba yalugula ku mwami John Hill Kyobe yaluleeta
n'alutuwaamu ffenna nti muzeeyi yalina ekyo ekintu nga bw'aleeta oluyimba ne bw'aba yaluwandiise mwenna muluyimbamu buli omu kati ye n'alaba afiitinze kiri beta ludda wa ya ani afiitinze muolwo oluyimba era bwe yaluleeta ne tuluyimbamu n'aŋŋamba bwe nenduyimba eturecording ewa Croch ne tukwata vidiyo netandika mu butongole endongo endongo bwotyo nagitandika mu butongole negitandika mu butongole nafulumiza oluyimba bw'oyingira mu the New Eagles njagala okukina obulamu obwo mwabeeranga ludda wa buli omu yavangawo waabwe kintu kyalinga kitya we twayingira mu New Eagles twasooka buli omu ng'ava waabwe kati mu kuva ewaabwe nga waliwo ababeera ewala kibakalubiriza munyosa kiro mutuusa mu kibuga saa 9 mwana alina okudda ewaabwe ate ewala kati muzeeyi n'asalawo nagamba mumanyi tufune house etugatta ffenna muzeeyi n'atufunira house awo ku Salama Road twasooka okubeera nga natusasulira nga wetubeera twasooka beera ku Durban ku hotel nga tubeera ku Durban nga tannafuna nyumba kati ng'agamba abeera ewala ng'ekkubo likkalubiriza bw'oba muvudde ku show genda ku Durban weebake then nkeera ndeka ogende ekikola okumala nga 2 weeks nga tubeera ku hotel ye netuvaawo nga tufunidde ennyumba n'agamba kati mwenna mugenda kubeera wano ayagala tekwali kukaka ayagala ababeera ewala nga bimumenya nga obimanyi ng'okalubirizibwa entambula y'ekiro bitya oba ewammwe wala oba kyonna kyonna embeera nti ewaka weewali netujja abayagala netujja netubeera ku house awo wetwatandikira paka okuvaawo netugenda ku nnyumba ze ebusaabalawo bw'orecording oluyimba lwo lwasooka oluwulira ludda waku kamenga ku radio lwakusanga wa oluyimba lwange olwasooka kyewuunyisa oluyimba lwange olwasooka era omuntu eyasooka okukuba oluyimba lwange bamuyita Mbaziraton tutya nti Mbaziraton twali ba mukwano nga sinnafulumya na luyimba muvudde nnyo owala bwe mutyo simanyi manyi walina yakakulaba muvudde wala teyaganda basaaka mulaba twali ba mukwano nga sinnafulumya na luyimba era nga mbeera mugamba namugamba nkubirayo oluyimba lwa Sasha nkubira oluyimba lwa Javani bwe tutyo nga tubeera tunyumya kati nze ngamba naye lwaki muzeeyi takuwa oluyimba bitya naye nga ajja kumpanjira time tenatuuka era bwe yatuuka nindumuweereza ye yali omuntu eyasooka kuzannya oluyimba lwange nze munayimba ndowooza yakakulaba omuntu owokubiri kuzannya oluyimba lwange baali babiri abantu abaddako okuluwulira baali babiri omwami bamuyita Capex Nsubuga akola ku CBS ne Mukunja owa Beat be bantu benzijukira abaasooka okuzannya ennyimba zange n'owulira otya muli bulungi kiwulikika bulungi nti nga weewuliddeko weewuliddeko ku radio oluyimba lwo luzannya oba obadde otambula owulira oluyimba lwo nga luzannya nga kyokka omuntu omuyitako wano nga takumanyi kiwulikika bulungi bulungi nnyo era osaana oyimirira
osooka owulira oluyimba lwo weruggwayo ogenda gyobadde olaga nze nabeeranga nnyo mu nnyumba nga mbeera njogera n'abo bemanyi nti agenda kunkubira oluyimba lwange ali ku programu nga tubeera twogera mu tayimu eyo paka lwalukuba kitegeera era mbaagala nnyo mikwano gyange mbaagala nnyo tebalekerangaawo mikwano gukyagenda mu maaso mikwano gyange kirungi ekyo vidiyo efuluma vidiyo bwefuluma kati ate byo ebya vidiyo vidiyo bwe yafuluma neŋŋamba tukoze tutya kati Muzeeyi ne Mami Irene ate ne bannyambakokko ky'okutowa lulimba ku TV kuba ate TV nali sibamanyi nnyo of course bw'oba otandika abantu batobamanyi nnyo oba omanyiyo ng'omu oba babiri nomanya nti bano mikwano gyange kale buli lunaku mikwano gyange bagenda kubanga akayimba kange nkawulirengako buli lunaku olinayo nga babiri kosesa abaana bonna kuba oba tubamanyi wabula mu lugendo mufunire abalala nomanya nti ono gundi ne bamukulaga ono gundi nogenda ngaoweza emikwano otyo entandika olwo first time okulukola ku stage kyali kitya first time kati ate munange oluyimba nfe twalina ekintu nga Muzeeyi kyakola kati era nga wegambye nti akuwa oluyimba notandika oddukola rehearsal before kulurecordinga kitegeeza naluyimbanga ku stage nga teluli recorded yes okitegedde kinaluyimbanga ku stage nga tetuna recordinga okulumasteringa ogenda mu studio at least nga luli pakiriya so mubaddewo ne mukuba endongo ne mugikuba ofuna ddi musajja kyo yasooka okukwana nga either oba akwanidde ku stage oba eyo backstage muba tamula ne bajja eyo backstage esente baziwandikako nambazi biki bwe bityo sijja kulimba sisa kubijjukira nti first time omusajja okunkwana kandi sisa kubijjukira kuba bingi bakwana bangi kati saa kujjukira nti bankwanako egindi tosobola kogamba mwabo era abangi abajja tewaliwo ogamba nti oba omuntu yajja ekituufu ekintu nekiwakingamu kaawo stage nga nyimba nankwana nokitaba ku stage kati ogere abantu abakulabye omuntu okwanibwa nti omuntu akwanibwa anytime any day anywhere kati sisa kugamba nti ono yansanga wano kino bwe kitye kuba omuntu yenna akwanibwa otambula n'okumuganzirwaza olina kugamba ebigambo bye oba n'otabiwulira oba n'okirwa ku ggwe akati kugamba nti okay ekyo kitegedde bulungi eno gye tubeera ne tulowooza nti obulamu buli sayidi eyo buli ku straight line oluusi si bwe kikola ki si bwe kibeera naye ne tugenda twebuuza nti bo bwe bafuna ebizibu byoba bo babiyitamu batya bati babeerayo nga babyebuuza naye era nga nawe bwotetenkanya ekintu n'okivaamu naye ayina okutetenkanya kikole ki abeere ng'akikola ki nga akivaamu so ebintu bingi nnyo biyinza okukola ki byoyinza okulowoozaako naye bwe tunatuuka ku accident eyo eyagira abantu bampeeza message nga mbagamba n'omukyala munoonya byebayogedde byabadde bingi naye ngera bikubuza mu maaso awo nsuubira bajja kuba bakutegera ki bulungi nnyo mu kaseera kano kennyini tugenda kugendako mu kuwumulamu bwe tudda tugenda kulaba Aida ofulumiza ennyimba nyingi nnaku zino obuyimba bulaba tugenda kulaba Aida watetenkanyamu obulamu okugeza okulivinga under her means kubanga abantu bakituteekako nnyo abayimbi mu abaana abawala abapresenters ba TV bantu abo baganya ebityo by'ebbeeyi kyokka ssente tebazifuna nabo babyagala eri atayagala bya bbeeyi kyokka ssente tebabeera nazo kitegeera nabo babyagala yakyogera
abyagala busobozi bw'aba talina. Kale kasigana bavuga omulamu ekitobaawo kikomawo. Nanga abakusibudde naye ebbaluwa eraga nti ozadde omwana muwala eraga nti ozadde omulamu. Ogwali omusulu katikko masira. Ogwali omusulu katikko masira. Embeera tempisiza bulungi.